Omuka receiving omwami ono ye Moses wa Ujja. So on behalf of Amber Heart Foundation ne Ujja tujiwaddeyo obusawo 2 obusawo 10 obwakawungana obusawo 10 obw'ebijanjaalo okudduukirira abaganda baffe abali mu mbeera etasoboka. Sebo tutuuse tuyanze nnyo. Maybe English first. Thank you so much, our brother Bebe Cool, as a musician, and also our fellow youth, and also the under Amber Heart Foundation. We appreciate for this great initiative. Of course, as media, I think you are the second person to have thought about us. That most people think that we are too well off. But of course, yes, we are according to our profession. But in this situation, most of our colleagues, most especially the freelancers, who do not work on contracts, are really in a bad situation. But they just simply because they are quiet. So we thank you for this initiative of giving us this food, and we promise that we are going to give and help our colleagues so that they can go through this situation. And also call upon whoever is there, please to come up and save our colleagues, to see that we can also be well off as you copy the Bebe Cool's status. We also request that please, we are ready to work with you as Bebe Cool and Amber Foundation to see that we promote whatever you are doing and also push our country to go forward. Banna muganda waffe Bebe Cool olw'omulimu gwatukozeemu okulaba nti asobodde okutudduukirira, ye muntu owokubiri okulaba nti ajjukidde bannamawulire okumanya nti embeera gye balimu si nnungi naddala oluvannyuma lw'okufuna ekirwadde kino kinamutta COVID-19, nti abantu baganda baffe abasinga naddala ba freelancers abakolera ku store nti atunda store kati tebakyalina mulimo gwonna era bali waka batudde. So tulowooza nti initiative eno Bebe Cool gyakoze, tumusaba twongera okumwebaza, ate ne tusaba n'abazira kisa abalala baveeyo batudduukirire, kuba bannaffe gye bali wadde nga tebasobola kwogera olwa profession yaffe, naye ate ffe nga abakulembeze tuvuddeyo okuboogerera, era nga tusaba nti n'abazira kisa abalala bonna baveeyo batuyambe tulabe nti tuwonya abaganda baffe n'okubakuuma nga balamu, ate tusobole okwongera okuweereza eggwanga lyattu Uganda nga tuli bomu.